Mba ndi awo wabula Uganda enyuma. Omuntu ng'avaayo naye ndozira yali press conference kubanga nalabawo abamawulire bangi omwogezi w'amagye afande Kulaije nga naye ali wali naye lwaki ku luno era teyaddamu neyeyambula ne tulaba ku bigundi bya pass Mwesigwa gw'ogamba gwe ŋŋamba naye okumanya Uganda eno enyuma kwegamba ntunulira omuntu eyatunula mu kamera luli ne face gye yali ayogeza nga nnyonnyola n'ennyiike ebyamutuusibwako abamutu akaaba beyagamba ng'ayogera ne beyagamba luli kati ate otunulira ne face yavuddeyo n'okwekaza okuyitirivu ennyo neddamu netunula mu kamera yemu gye yatunulamu luli nega nti ate this time NUP ye yatuusaako bino byonna nina ekintu kye neewuunya waliwo abantu nga baliwo okutuzannyira ku bwongo omwana ono ali mukola bukozi mawulire oba n'amagye ge nago gennyini gabuliddwa ebyokukola kubanga nzira ddala nga Katemba yennyini bali bamusasula kakati n'amagye gamusasudde oyo musasule just kumetta kibiina kya nuupu nziro okitegera kubanga n'omusiru n'omutumbaavu n'ekigala ataamuwulira n'omuziba ataamulaba bw'omunyumiza ebyabaddewo akugamba oyo mutumbaavu oyo simanya oba oli yali alina ebimuli ku mutwe ayinza okuba nga teyali mu mbeera ze ennungi nga twetaaga ne tumukebera obwongo ne tumanya status gye yalimu luli nakati status ki gy'alimu ayinza okuba aba yali nga atamidde oba obwongo bwaliko akakyama oyo propaganda bamuzannye nnyo abantu batomeza nnyo gavumenti eno okitegeera batomeza nnyo kubanga tewannayita yadde kati kankulaga kati ng'olunaku olwaleero waliwo abaana be bakutte esaidi z'ennansa n'eyo baana ba nuupu naye nga omu ku basirikale abamukutte azze ng'ayambadde kombati ya nuupu nga bw'ogimanyi red okuva waggulu paka wansi naye nga omanyi kyagezaako okuyisaawo kukakasa mawulire ga Eric Mwesigwa nti nuupu yeyewambira abaki abantu baayo era ina drone otegeera kyekimwambaza ekyambalo kya nuupu otegeera abantu bajjewo kiri kye baganye okukkiriza nti nuupu yewambira abaki abantu baayo naye nga abantu bwemubalaba mubayita basiru banaye mu public mulimu abantu abategeera nga ffe bwema mulowooza public ejjuddemu basiru bokka ekyo mulimba buli muntu akiraba nti ekyo kyali kintu kipange just ekyali ekigendererwa manya kulongoosa linnya lya gavumenti nti tetulugunya abantu okitegeera kati baafunayo no Eric Mwesigwa ne bamuwa kye bamuwadde okitegeera naye ate bandibadde bakikola mu ngeri endala tolina bw'ogamba nti nuupu etulugunya abantu teri agenda kukkiriza kubanga ku luno lwe nalabye n'abantu ba NRM bokka nze siri munabyabufuzi naye lwe nalabye abantu ba NRM bo bokka nga bavaayo nga bagamba nti newankubadde ate mwami Kulaije obulimba abusinzeeko mwami Enanga ye yazze nankuba ate endala nnyo naye ng'ate abaNRM bebabyogera kitegeeza ekyo kintu kye bakoze kya butumbaavu nnyo n'omusiru akitegeera amagye ekifaananyi kyago kyayonooneseemu amagye gateekeddwa okubeera kyayonooneseemu gateekeddwa okuba nga galina abakulembeze abeesimbu kubanga amagye ga Uganda naddala UPDF ebadde terina nziro nnyo z'amaanyi ziri awo okitegeera naye ate bw'ojja n'oteekawo ekintu ng'ekyo obanga aze okuprovinga nti ddala ffe tutulugunya abantu kumbe gw'omanyi ozze kutugamba musimwe mutulugunya naye kyomaliriza okoze kimaliza kitugamba nti ddala mmwe mukola ki anyikidde omaliriza otulaze nti mmwe mutulugunyiza ddala abantu so nga gwe ekigendera kyo kyabadde kyakutulaga nti si mmwe mulala yavunaanyizibwa kino kyaleseewa NUP terina kyakosebwa bannayuganda obalaba naye ina beewamba bulijjo tetumanyi bumanya bannayuganda obalaba kati jjajja Ichura ina drone ye motoka ye gyatambula kati naye awamba olw'okuba ina drone bwe kyogamba omuntu wabanga olw'okuba Eric yazze n'ayogera kati twategedde drone bazijja ku katale tezikyali ezimu ku motoka ezitundibwa nti mu society yaffe tewali bakkiriza bigambo bya Eric Mwesigwa tebaliiyo bannayuganda balabufu
bannayuganda bategeera bannayuganda babikuka amaaso era njagala okutegeeza abantu bonna bekikwatako nti bw'ova eri ng'olina ebintu byo by'opanze oyagala biyisaawo kubisiba bannayuganda akatambala mu maaso jangu ng'okimanyi nti 7.5 ku 10 bajja kukutegeera ky'oliko ebitundu 7.5 ku 10 bajja kukutegeera ky'oliko okitegeera so UPDF kibi nnyo okuba nti erinnya lyayo lyakoseddwamu omupango ogwadde gupangiddwa okulongosa erinnya kana akabadi tekaakoze yiiyayo akalala akabadi kabadde kafu kano kayise butaka tekakutteyo tekabadde namakulu gonna n'omutumbavu asobola okukayiiyaako ate sike kandi badde kasuubirwa mu mukulembeze ow'ettuluba erya mwami Felix Kulaije kati kino kirekawa Eric Mwesigwa ye ng'omuntu eyayogera biri n'akomawo n'ayogera na bino Eric Mwesigwa ye nze kyemanyi nti emmeme yoba omutima gwe gumanye ekituufu omwoyo gwe gujja kumulumiriza ajja kuvaayo yeetonda akomewo ate ogwokusatu ajja kwetonda agambe nti nakakibwa nasasulwa nga bw'olaba ekyo naye ng'ebituufu byali biri ebikadde ekyo tekyabadde kipya ne mwami Kibalama yakikolako bakimukozesaako mwami Kibalama Nkonge Moses omujjukira yaguza bano ekibiina si yabaguza wabula eyakolagana nabo okubawa ekibiina ekibiina tosobola kigula okitegeera naye bakimukozesaako nga banoonyera kulwanyisa nga banoonya kulwanyisa zijukiddemu akaseera ako omusajja akaaba amaziga mu kooti nga banoonya kulwanyisa era nuupu so tekyadde kipya kati ne Eric naye tumulinza ajja kwetonda naye bw'aba teyeetonze yakimanyi nti yagenze ng'omuntu ogwo omutayina n'embozi yeyo gye yayiiza teyina yadde munnayuganda gwe yakyusizza nga yabadde awagira yanti sente zo agenda azirye banyi abalidde sente n'amaliza nga bazze mu bulamu bwabwe nyini ng'ate tebakyalina yadde n'asobola kuba amazzi gakunywa okyogera kuba tebasobola kubanga ensi tesobola kubanga erwanyisa kutulugunya bannansi gwe n'ovaayo obeere omu ku bantu abajja otusiba akatambala ku maaso bannansi basobola osigala nga batulugunyizibwa okyogera kiba kikyamu siri munabyabufuzi naye ekyo kikyamu okyogera kikyamu obanga omanyi waliwo kye tuyita catalyst mu chemistry obanga akatalizinga okutulugunyizibwa kw'abantu gwa omala okusiba abantu akatambala ku maaso nti nuupu yeetulugunya abantu katugeze nti bakikkiriza ekyomukisa omubi tebakikkiriza eri Eric gwe mukisa omubi naye omukisa omulungi eri ffe abategeera ne society ne nuupu abantu tebakikkiriza naye katugeze nti badde bakikkiriza kitegeeza nti oli atulugunya abantu omutuufu omuwadde green card mukkiriza okutulugunya buli wayagadde buli gwayagadde ebiseera wabyagalidde na buli kimu kubanga bw'anaatulugunya abantu bajja looza nuupu yekola ki yeetulugunya okitegeera so tetusobola omuntu ngoyo era Eric asaanamu n'ekibooko kutusiriwaza kutufuula abatategeera kutuzanyira ku mitwe okitegeera kutuzanyira ku mitwe ng'ate akimanyi bulungi mu public mulimu abantu abategeera ennyo okumusinga emirundi nga 6 kati ffe twakutegedde ssebo twategedde nti ekyo kyadde kibozibozi gwe eri akasenteko osirike ekirungi omukulembeze Kyagulanyi yabagamba bwe bakuwa akasente kali okole ki osirike naye ye osigale ku mulamwa otegeera usigale ku mulamwa kuba akasente oba olya musolo gwo ge guba gukomyewo gy'oli otegeera naye kya busiru nnyo okulya akasente ate n'ojja otusiriwazi ffe abataalidde naawe abagamba mbu tannawona otegeera kati Eric tetukyafaayo oba awonye oba tawonye tetukyafaayo ate yatufaako ye tatufaako oba batulugunya ne batulugunya kuba yazze atusiba akatambala ku maaso abatulugunya ababikkirire awaayiriza abatulugunya basobole okwongera otulugunya kati ffe tukyamufaako yamanyi oba paasi yakwata ku mutima ng'egukwatako naye nga wano ku Fake Media ensonga y'okutulugunya bannansi tugivumirira era buli yenna akiinamu omukono bambi tukwegayiridde ate era ne tusaba ne Katonda akuluŋŋamye obeere ng'okivaako ekyo ofune ku birala ebyo kolereme kutulugunya banno by the way okutulugunya in all spheres of life kubanga waliwo abasomesa abatulugunya abayizi mu masomero waliwo abazadde abatulugunya abaana mu maka gaabwe like awaka
ba step mom n'abalala ddala singa omwana sigwa muzaala naye era ne kese zivuddeyo nnyo ntero bbira bakugataliiko nfuufu omuzadde n'atulugunya omwana ate omwana akyali omutenyi ofunamu nga nti oba omwana akuzeekuzeemuko naye corporal punishment ezo okwo kwonna ziba torture and kuba kutulugunya so kutulugunya tukuvumirira era nga tusabulya nze ndowooza n'okulowooza government erina intelligence emala nze ndowooza government okutegeera kale omuntu akola ekikyamu ki teyandise mu ebyo ebikola by'okutulugunya kozesa intelligence ekitegeera ogenda okukwata omuntu ng'olina n'obujulizi olwedde ekyo kisobokera ddala bakozesa intelligence okitegeera ogenda okukwata omuntu n'obujulizi obulina ng'omutwala butwazi mu kooti kubanga tumususpecting okitegeera ebyo ebikyamu intelligence esobola okukologa omulimu katugeze nti fake media muyeekera okitegeera katugeze nti fake media muyeekera ayina emmundu tugeza bugeza bw'aba ayina emmundu kyangu nnyo okumuzuula we fake media asigala muntu ajja kuba ayina akakazi kayagala oba ayina keyeegomba oba government esobola kubula osobola okukwata omuntu ng'oli sure nti kyomukwatidde kyekyo nga tewetaaga kusooka kumutulugunya nga n'obujulizi obulina ne bw'oba omukutte nti ng'akyali suspect okyamuteebereza era okutulugunya tekwetaagisa amateeka weegali gakola mutwala omuntu bw'onookizuula nti alina omusango that is ng'omaze okukola investigations then muvunaane ekyo kikole ki kiveewo